In a village, Aya. husband and wife Nti ku kala akamu kwaliko omwami n'omukyala balaba abantu basatu nga batudde ebweru abakadde ku nnyumba yaabwe. we don't Kino kyawaliriza omukyala okufuluma Wasiti. naga bannaye tetubamanyi naye mutuulidde ddala wanene okumala ebbanga eggwanvu ate mulabika muli bayala. Please come Nze n'omwami wange tubaaniriza okuyingira mu nnyumba mujja tumulye ekkamere. go inside. Baddamu bati nti tetusobola kuyingira ffenna omulundi gumu mu nnyumba yo. Old man explained. Omu ku bo kwe kutandika okunnyonnyola If he onoomu bamuyita bugagga. will be filled. Omunaamuyingiza mu nnyumba yammwe mujja kuba n'obugagga obw'amaanyi. If he Ate ono bamuyita tuuka ku lyengedde oba kuyitamu we munaamuyingiza mu nnyumba yammwe mujja yitamu buli kimu kye mwetaaga. Love. Ate nze kamwa koogera nze mukwano And your- nange omunanyingiza mu nnyumba yammwe nja kubanga mbajjuza omukwano mu buli emu mu ngeri emu oba endala. They want in there. Kale nno bwe ntyo genda okinnyonnyolemu n'ebbaawo And said, ffe kye munaasalawo Invite- tujja kubanga tukifuna. Omwami olwakifuna yagambirawo bannaye twanirize ow'obugagga. after some, Kooli tuyanirize tuuka ku lyengedde oba success. one of you is love. Yafuluma nga bamaze okwegayamu Okay. nabagala kummwe ani mukwano Got up and okugamba oyo gwe twagala. just then the two also got up. Olwayimuka okuyingira ennyumba n'abalala bonna bonna ne bamugoberera. You said you Ko omukyala Together. tibannaye wagambye temusobola yingira mwenna ate kino ki? right. If Ko you omukulu invited wealth or success, nti singa oyisa omu ku bano obugagga oba tuuka ku lyengedde love wherever tetwandibagoberera. Naye nze ngeri gye ndi mukwano wealth and bano success bonna bangoberera. for more. Luba Lusawa TV mazima ku mazima.